ebimu ku byenjawulo mu Qur'ani n'eyekitiibwa annahu nadhirun wa bashirun fi waqtin wahid. Qur'ani mutiisa ate musanyusa mu kaseera ke kamu. Kijja kitya nti mutiisa kasogere ku kano mutiisa eri abakkiriza n'abatali bakkiriza ffenna etugatta ffenna ettiisa okuba ntujemera Allah n'ebisigadde ate musanyusa eri abakkiriza bokka eri esobola okuba musanyusa eri abatali bakkiriza ng'avudde eri n'asiramuka kagamba bw'ava eri n'ayingira obusiraamu era olwedde aba amaze okufuna essanyu lyo abamaze okuba nti omaze okukola ki okumusanyusa kati mutiisa ate musanyusa mu kaseera ke kamu gaziyaamu awo ku mbeero yennyini nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eyo ejjuddemu ayaati ffenna ezituwa essanyu ate nga zituzzaamu essuubi ate nga zitunaaza ennaku ku mitima ate era mu mbeera y'emu Qur'ani ejjuddemu ayaati ffenna ezitutiisa ebyo bye tukola ng'abantu mu nsobi era ezitulaganyisa okubonaabonyezebwa singa ebibonyoobonyo bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala singa tuba tubiremeddeko ebyo ebikyamu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana nekijjayo gali amakulu agagamba nti bashiran Qur'ani bashiran etuleetera amawulire ag'essanyu wa nadhiran at the same time netuleetera amawulire agalutiisa bashiran etusanyusa tubeerewo nga tulina essuubi netusuubiza ejjana netusuubiza abakyala b'omujjana kuba ebiwaji by'omujjana nebifaanaganako bito wa nadhiran nebeera nga lutiisa omuliro netutiisa ebyokunywa by'omuliro nebifaanaganako ebityo kati kiba kijjayo amakulu agategeeza nti annahu nadhirun wa bashirun fi waqtin wahid ebimu ku byenjawulo ebyeyawulidde ku Qur'an etiisa ate ng'esanyusa mu kaseera ke ate eri abatonde ffenna ezo zonna alfaadha okutiisa n'okusanyusa ffenna bitubuna eyo Qur'an era yimu kugifuula okuba nti yanjawulo